Olunaku lumu omusajja omugezi yagamba gye batakuyise lwaki ogendayo. Omusajja omuteeketeeke ono abonyebonye ayingidde Kibuli ng'alinga komando, ayingirawo nga mbega ajja yeebwalabwala. Kajjampuli n'abalagala mu bbwa. Omulangira Kasimu Nakibinge bw'akutta omuzindaalo n'akunga bannayo abagambye bwe mutuuka mu kaseera kali ak'okulonda mulimu bano abatankana abali matankane bagwa eno n'eri bakirumira mpiyi bbiri kwegamba ye gye yagenze olwaleero bamukomeredde bukomerezi paka kubulira mu ttaka. Olaba n'ekibaluma naye amuvuddemu. Omusajja yagambye nti munnange eyali ow'ekitiibwa ennaku zino yafuuka wakapapula. Agamba eryokanga netoonya naye munnange ye bwe bityo ebintu bwe bitambula, era nga bakugamba nti okukola erinnya kiyinza okutwalira emyaka, naye munnange erinnya eryo okuba nga lyonooneka kiyinza okutwala just katikitiki butikitiki n'oba ng'osaanyeewo ligase yonna gy'okoleredde ebbanga eddene nnyo oba gy'okoleredde emyaka. Seyo nga tuvuddeyo munnange waliwo maama wuuno agambye nti bannange mwewaana okwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nedda nze nnyina laavu eri omwami oyo, era n'agamba nti nsaba Mukama nkuume ndeme okufa nga sinamutuukako, era asabye munnange bekikwatako bamuyambe bamutuuseeko eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbegayiridde munyambe buyambi mubulire ekyama kya nga mulabyeko wangi ntwe nga mulabyeko muntwale wa Kyagulanyi mubulire ekiri ku mutima bwe mumuwaanawaana nti mumwagala njagala mubuulire ekindi wa mbegayiridde mutwalire wa Kyagulanyi ategeere ekindi wa bane munsonyiwe siyubulu sokoleke. Yes, nga tuvuddekeyo ye mukyala Honorable Shamim Malinde mama Kampala anti munnange olwavudde mu kkomera n'atandikirawo n'agamba abaana baffe era munnange yabitadde megere ne yeesooga e Masaka agende asisinkane ba Ede Mutukwe n'abalala abali eyo. Masaka egambe etya mugwange gye muli mutubaliza kubanga mujja okulambula ku baana baffe gamu amaanyi ogwo gwe mulimu gwo nga bulijjo tulina okikola munnange enange eŋŋambye nti nga bwe twagamba nti tetulina kulekera abantu baffe mu makomera nsonga tulina okuba nga tukwasaganya mu biso tuzzeemu ate okutalaaga makomera si bana okuba tugenda okukoma e Masaka kubadde tugenda era mwebale nnyo abakulembeze bannange na buli muntu yenna akoze ekisoboka bannamateeka ab'enjawulo ba foot soldiers bannange ekibiina kyaffe kya NUP obukulembeze bwonna bwa NUP n'abantu bazira kisa mwebale kubeerawo basibe bano nange wenakoma ate era mwenkola ki so n'olwekyo kati tugenda mu prison essaawa eno tuinterviewinge abantu baffe Edi Mutwe Akirewo Kivumbi Smart ne Gaddafi tulabe oba tuyina engeri gye tusobola okwongeramu ate naffe amaanyi okulaba nga abantu bano bafuluma so bye ngenda okukola mirimu gya bwannamateeka okusobola okuba nga mbabuuza tekinikale tusobole okuteekateeka empapula zaabwe obulungi watagane bannamateeka bannange abadde baddukanya omusango guno tubeere nga ffenna tukwasiza wamu tufune obuwanguzi mwebale nnyo mwenna bannange abantu abamperekeddeko n'abanyaniriza tuzze mu kitiibwa era mutuweeseza ekitiibwa bannange buli muterekereza kyerekereza tusaba Mukama Katonda yabakuddizaawo amiina. Bannamasaka tukwagala nnyo maama. Esa bagambe tugenda ku kooti. Tugenda kugenda Masaka. Kamanyira biryeza. Zamwe muyingira bwe. Wow, basi chikolo na freezer.
Just a request. Let us stop there. Beyond this boundary, I cannot open for you people unless permission is granted. Yes. So I will request, as I'm going with you people, your press and the rest of the media, they should switch off their phones and their cameras. Okay. So I think that is okay. We are going to the prison premises. It's fine. We've come to interview our people. We shall do that safely and then return. But I think how many people, I have a number of them who would want to go in and pay a visit to some of these people. I don't have any So problem with that, but at least the first, you are with the Madam Alice. Yes, Madam Alice, Comrade Dennis City, Mr. Sebunya. I request you people, you switch off their phones as I'm taking her. Yeah. Switch off the phone. Thanks. They may deny, but once I make a call, you will be in charge. The rest will remain. Sir, how are you, sir? Ndowooza obiwulidde ebigambo birikiri era biri mu Luganda nga tuvuddeko eyo ekiri ku kitebe kya NUP kyo kitokota nkugambye okusonda essente kweyongedde naye guess what ani azze uno Azokalindemukko. Jajja senda zirese waba. Fagana kana akalulu. Akadde musente. Wabagamba yaddala. Jajja senda zirese. Jajja Nakayima naawe obuuzaaki. Hey. Jajja namba gazire. Nakayima. Toyokya. atugambye Jajja Nakayima abalala babadde bamuyita Nambaga n'abagamba nedda Jajja Nakayima nti naye yeesowoddewo ayeesowoddeyo azireete zibe nga zigattako we bwani munnange oli eyo osirise naawe tambula n'akatini koyina tulina okuba nga tugattako ekintu kibe nga kitambula kigenda maaso. Bagambye olutuuse bw'ati wepo ne yeesogga wali ku kawunta anti munnange n'aziwaayo njogera ku ssente. Nzena igaga ikonia ngangu yeruka ikindi sebo jaja era katika bafwa pasta jaja wambuga mukwata ko mugalo jaja jaja yagamba avude luka jaja avude wala naleka emitwalo gy'esatu okuwagira struggle naye ekikulu twaniriza buli omu yena kale kanzi kwekwasize bulungi nnyo jaja yerabisa jaja Katonda amuwa omukisa.
Mama webale okuteeka ssente mu supago. Mwasize mutya yo? Musuupa obukyere. Mwebale okubaawo. Akola atya? Kyali kujjajja na kayima ne zireeta ku nnalebo David Serukenya naye n'agamba munnange olwaleero luno terundeka mabega nina okuba nga nkola ki ekintu kikoleko nga bukyali teri kulinda kulala era twakigambirawo nti kino tekiriko saagala saategedde saagala saawulidde essente zirina okuba nga zikola ki nga zijja wuno azze munnange musanya eri ekitalo olwo nno nga bamuwerekeddeko ajje tumutikula omugugu. Kunga Serukenya kunga omubaka atavuganyizibwa kunga Makindi Ssaabagabo ku ntikko kunga Protestant Party kunga Pulezidenti waffe 2026 Kyagulanyi Ssentamu kunga teryamugambayo Serukenya teryamugambayo omubaka atavuganyizibwa teryamugambayo. Je muli bannange aba NUP tuli organize tuli ki manyi abantu abagala ensi yaabwe abasinga era manyi abantu abagala enkyukakyuka mukiwulidde era nabali babategedde be baagala okukozesa naye ate tebajja kukozesa Bassaabagabo. Tusimbe layini 2 tujja kusimba layini 3 tubeera organized tugenda kusimba layini ey'abageto tusimbe layini ey'ababoda n'abakulembeze abaliwo muntegedde bulungi kati simba wojja kubanga twagala okukakasanga pulezidenti tafuna challenge yonna ate ffe twabikola era tukyabikola ate nga n'ambulensi zijja kujja. Bane ndi musanyufu nnyo okubeera wano era njagala kuwayo contribution yange nga eno sigibala olw'ensonga ekisinga obukulu kyakumanya nti ambulance kweri ku kido, ekyokubiri kyakumanya nti abasawo weebali era n'okumanya nti nno buli mwana yagenze mu kitwaga akomawo omulamu gwe mulimu gwange omukulu naye buno babuyita buswazi si bubala so kuli obukadde 10 bwokka. Protestant Party kunga teryavuganya Serukenya kunga teryatugambayo Ssaabagabo teryatugambayo anti tulina okakuuma teryatugambayo Twala omukisa guno nateera okuyozaayoza n'okwebaza chairman Kyeyune Alan okuva mu Masajja division asodde okucontributing omulundi ogwokubiri nga ku luno aleese emitwalo 3 okuddukira Struggle nkwasa certificate eno n'akabonero akalaga nti ssebo osasudde era weebale nnyo Struggle. Njagala amannya nze Kyeyune Alan njagala okukunga bannamasajja division mwenna twetaabe mu fundraising ya president nga tulina ekigendererwa ekyokulaba nti tulwana paka nga tuwangudde entebe 226. Kunga Makindi Ssaabagabo kunga tebana bawandiika kati aboolukumi bazikuwaayo amanya n'eddoboozi David Serukenya omubaka wa Makindi Ssaabagabo. Nebaza Katonda ansobozesezza okulaba nga bulijjo nti ndi kitundu ku mulanga pulezidenti gwe yakuba ogw'okuyimirira ne Struggle awamu n'okulaba nga tutukoza ssente ya kibya tetukkiriranya kubanga tasobola kwawula byabufuzi na ssente ate nga bagana omuwa ssente n'olwekyo nsobodde okujja n'obukadde 10 okulaba nga tukola omulimu guno ogw'okukyusa n'ekirala nti nkunze nzize n'ababodaboda 50 n'abageto abaana 50 buli emu ezze eweesa omuntu ng'ekigenderwa nabo basobole
okuwaayo kyalina kubanga 5000 eziri ku halaali zisinga omutwalo omubbe n'olwekyo abaana baagala struggle era nabo weebali n'ekirala nti ate era neeyama okulaba nga ngenda kubanga ndi musaale mu byobulamu nga buli mwana yeewaddeyo ogenda ku trail akomawo nga mulamu era nze nsemba emabega emmotoka yange ekola nga breakdown okusika emmotoka eziremereddwa ate nga yejjanjaba abalwadde n'olwekyo ndi naawe mukama wange ndi naawe president ndi namwe bannayuganda era nga sigenda kukyuka obulamu bwange bwonna wabula okuweereza katonda n'ensi yange kulwa katonda n'ensi yange David Serukenya mukwogerako otera kulaga nti constituency it's a model constituency abantu bakwetendereza nnyo ne bakompitita bo bwe bawanga bajje bali tebamanyikiddwa nali n'amawulire amu nga banoonya kompitita nga tebamulaba ki ekikufuula obwenjalo mu constituency eyo webale nnyo webalire ddala ekisooka nasooka kumanya nasooka kulembeza katonda kyekisooka nakulembeza katonda ne manya nti katonda yampa amagezi era yannuŋŋamya era ekyokubiri nti nabeera nnyo faithful eri president wange olw'ensonga nti omusajja ono modo eri bantu bangi kati nabeera faithful gyali kati abantu balaba nga tomuliddeemu olwo kwe baba bakukkiririzaamu n'ekyokusatu neerekereza nemanya nti abantu bange kiki beetaaga nemanya ebizibu namanya nti buli famire efiirwa ate buli famire terina mmotoka ezo emmotoka nenzigula nembererawo abantu bange ate n'okulaba nga ne bwe ngenda mu parliament si kyama oba kugenda n'abo abanyigiriza abatono abangi wabula nasalawo ku bisigala ku halaali nga sikwata ku ssente ya kibi era nensalawo neŋŋamba nti abantu bange kambafuule priority naye kiba kibi nnyo kubanga mu kisanja ekisooka ng'asoose kwerowoozaako sooka olowooze ku bakama abo ebintu by'okoze bijja kubeererawo nja kuwa ekyokulabirako nti ambulance nagula zigenda kukola ekisanja ekyokubiri ate mbe ngamba wa service nga spending nga bwe naspendinga mu kisooka n'olwekyo tegera abantu bo tegera ebizibu bya constituency wo byo era kukwata ku bizibu by'abantu ojja kulaba nga okyusiza ensi ate n'ekirala ensonga lwaki ŋŋambe nti nakulembeza nnyo katonda ebintu bikoleddwa ku mulembe gwange Busaabala Road yagaana balisa kyeyuna enfuufu sajjali abene teyagikola niraba bwekoleddwa ku kisanja kyange enguudo nnyingi tufunye World Bank amataba gabadde mangi ku batabata niraba batuwadde omwana gwa kaliddubi ku kisanja kyange laba bwe basobodde okutuwa enguudo empitirivu eza kolansi ku kisanja kyange nti nasobola okuleeta infrastructure department eya parliament oba akakiiko nekalaba amazzi nga gayanjadde era ne basalawo ne baaprovinga sente ezo za World Bank era katugenda kufuna enguudo era batandise n'ozikola n'olwekyo bw'osiga katonda biba bisoboka kuba katonda n'ensi yange munnange oba bwavu oba kiwaliwo wano omwana omunnayuganda eyeewangulidde omuzungu naye omuzungu ono ayogeza abantu ebigambo muganda wange oba green card oba twagala ki oba mpapula naye nze naawe before the Lord maaso ga Mukama you may go on and kiss the bride genda maaso onywegere omugole open the veil and kiss the bride. Tell your neighbor, love is a good thing. Love is a good thing. Now let me have you. Yes, byebyo munnange bulijjo tubagamba nti oluusi embeera ekukozesa ekintu ekitali kituufu naye temuneenya mwana mulenzi oyo ayinza okuba munnange embeera ng'alabira ddala nti wawasa omukyala oyo ayinza okukyusa obulamu bwe oba oli ebintu okuba nga bimutambulira ndowooza nga wabibala ng'enjogera w'ensangi zino oba w'ennaku zino bweri naye muganda wange bino byonna Museveni yabitutuusaako Museveni atuusiza ku bintu era munnange ajja kubanga kyeva olaba tulwana nti tumuggyeko era kyeva olaba tupreachinga protest vote buli kanaku nti bannange musitukiremu embeera bweti tusobole okubanga tugenganga tugiveemu webale kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wonna wosinzidde kugamba nti gwe tuula butuuzi
kalira nywera byonna ebisigadde nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wonna woli wonna wosinzidde muganda wange bingi nnyo byetugenda okuba nga tukuwa byetulina mu sitooko naye nga essaawa yakaka tukkirize tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu maaso awo to